Tendeeza Kristo, nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu, ate njagala nnyo nnyini ddala okubeera nga musiima ku lw'obulamu bwo wamu n'obwange, okubanga gwe nange leero tukyasobola okwatula ki Yesu ye Mukama. So olunaku olwaleero nga bulijjo, amannya Mazima Kenneth, tugenda okuba nga tutunuulira ekitundu kyaffe ekisembayo mu kitabo eky'Ebikolwa Batume essuula ey'okusatu, nga twekkaanya olunyiriri oba ennyiriri okuviira ddala ku lw'ekumi paka olw'26 nga tutunuulira Kristo ye masiya ate era ye mulokozi. Twe ogwaleero tutunuulira ekyo kye tuyita Kristo ye masiya ate era ye mulokozi. Ebintu ebyo nno bikulu nnyo nnyini byakubeera nga tutegeerera ddala bulungi ssebo ne nnyabo awuliriza. Tuze mpola mpola nga tuzimba ebintu eby'enjawulo okuviira ddala mu ssuula eri gye twasookeramu ddala, era kino kye tuyita mu Luzungu expositional preaching, oba kye mu Luganda tusobola ogamba eno y'ensomesa ey'okutwala ekitabo oba ebitabo mu Bayibuli nga tutunuulira ssuula ku ssuula, lunyiriri ku lunyiriri, kigambo ku kigambo, nga tutandikira mu byawandiikibwa era tumaliriza mu byawandiikibwa, tuganya Bayibuli n'ebeera nga yekola ki, yeyogera n'okufuna obukulu bw'ensonga mu bulambulukufu. Ate era n'ekirala ekikulu mu byo kwe kubeera nga tugendera ddala mu maaso ffe ng'ababuulizi okuba nga tufuuka akamwa ak'ebyo ebyawandiikibwa, kuba tetulinayo kwogera kulala wabula ebyo ebituwandiikiddwa mu Bayibuli. Nga bwe nkyogeddeko mu masomo ag'enjawulo, engeri eno si ngeri nnyangu nnyo nnyini ddala, kubanga etwaliramu eddaala ery'okubeera nga omulimo omuntu obeera mu mulimo oguyitibwa omugazi ddala, era abantu nga si beetegefu kimala. Ensomesa y'engeri ng'eno eba nzibu gye bali, kubanga etwala obudde obuwanvuko, naye ate amakulu n'obulungi obuli mu kuba nti ensomesa eno etwala obudde nga buwanvuko nti omuntu onnyonnyokera ddala ekintu, kubanga twena bw'osobola gamba nti ogenda somesa ssuula ku ssuula, lunyiriri ku lunyiriri, ate n'obaako olunyiriri lw'osanga kubanga tolwagala n'olubuuka. Bw'oba ogenze mu ngeri eno gye tumanyidde ddala nti abantu bonna ababadde ab'enkizo mu byafaayo by'ekkanisa nga basomesa bakukunavu bulungi nnyo, tumanyidde ddala nti ye yali enkola yaabwe, nti oleka kye tuyita mu Luzungu menu, nga bw'ogenda mu restaurant ezitegeerekeka bakulaga nti kibino akatabo kano kalimu ebintu eby'enjawulo ebifumbibwa mu kifo kino, era ng'omuntu y'alina okweroboza n'agamba nti nja kulya ku kino, nja kulya ku kiri. So ku byakatabo ka restauranta bwe kito bwe kiyinza okubeera. Naye we tujja akalibadde akatabo ako akayitibwa aka menu, Bayibuli wano eno mu bufunze tusobola okugamba nti ekigambo kya Katonda ye menu yaffe. Ekigambo kya Katonda ye menu yaffe, kikulaga ebintu eby'enjawulo ebitasobola kubuusibwa. Wali eri mu bya restaurant osobola okweroboza, ne wano buli kyonna ekiri mu byawandiikibwa kyaffe kyakubeera nga tugenda maaso n'okuba nga tuwa obudde wamu n'okuyiga. So olunaku olwo nga tutunuulira Kristo Yesu kubanga ye masiya ate nga ye mulokozi. Omulundi ogwasembayo twatunuulira ddala nti Peetero ne Yokaana baagendera ddala maaso n'okulaga nti amazima agaddala gali nti byonna ebyali bituuseewo byatuukawo olw'obutamanya olw'obukulembeze oba Bannayisirayiri, wabula n'abasonga ku mbeera eraga nti obunabbi obwali bwayogebwa edda obwaweebwa kuyita mu bannabbi ba Katonda bwalina okutuukirizibwa, era Kristo yalina okubonaabona, wabula n'abayita nga bagamba nti bali bagwanidde okukyuka ne beenenya ne bava mu makubo ago. Era twalekayo ekitundu emabega, era ekitundu kitwagala kati okunonako mu ssuula eno ey'okusatu, olunyiriri 19, abagamba nti repent you therefore, nti mwenenye. Ekigambo ekiyitibwa repent yakyo ekigambo ekyolina kye tuyita metanoia, ekigambo ekitegeeza okukyusa endowooza, omuntu okukyusa ki
endowooza ye abagamba nti mukyuse endowooza zammwe. Abaali banyooma Kristo mulekeraawo okunyooma Kristo kubanga agulumiziddwa era omusajja ono omulema afunye obulamu, afunye amaanyi mu mubiri gwe okuyita mwoyo gwe mwakola mutya gwe mwanyooma. Kati mukyuse endowooza zammwe muve okubeera nga mulaba Kristo mu ngeri eri mumulabire mu ngeri eno, mulekeyo amakubo gali amakadde. Agamba and be converted. Ekigambo ano kikozeseddwa nga converted oba mukyusibwe, kye kigambo kye kimu kye tulaba mu nzivunula nga eya ESV, ekitegeeza nti era omuntu okubeera nga ava ku kkubo erimu n'akwata ku kkubo eddala, oba omuntu okubeera nga akyuka. Omuntu oyo akyuka nga aleka ebibi bye then n'abeera nga yeekwasa obulamu bwe, oyo asobola okusonywa ebibi. That your sins may be blotted out. Ekitegeeza nti ebibi tebisobola kugibwawo watali muntu kubeera nga yeenenyeza amakubo ge amakadde, watali kubeera nga omuntu oyo akyuse n'alekayo engeri eri ey'obulamu bwe. So bino bikulu nnyo byakola ki? Byakubanga tutegeera nti ekikulu wano alaze nti mwenenye era mukyuke, olwo munagibwako ebibi byammwe. Ekitegeeza ateenenyeza n'atakyuka tasobola kugibwako bibi bye. Ate ekimu ku byo ekiraga nti omuntu alokoddwa oba omuntu mulokole kwe kubeera nga naye kennyini ayina okumanya okugamba nti ebibi byange byanzigibwako. Lwaki abantu bano bagambibwa beenenye era bakyuke balyoke bagibweko ebibi byabaliko? Lwaki? Bayibuli etulagira ddala bulungi ng'ogyeko ensonga y'okuba nti ffenna tuzaalibwa n'ekikula eky'obwonoonyi, naye jjukira bulungi Matayo 20:7 eragira ddala nti bano be bantu be bamu abaagenda mu maaso n'okwogera ebigambo eby'ensonyi. So olwa 25 lulaga nti and all the people yelled back, we will take responsibility for his death, we and our children. Abantu bonna ne bagenda maaso nga baanukula nga bagamba tutwala obuvunaanyizibwa olw'okufa kw'ono omuntu, ffenna wamu n'abaana baffe. Kati ekibi kino bali bagwanidde okubeera mu masekati g'ebibi ebingi okubanga bakisonyiibwamu, kubanga bo bennyini beeyama ne bagamba nti ku nsonga ey'okufa kw'ono obuvunaanyizibwa tubutwala. Tebabwegaana, bakkiriza ne bagamba omusaayi gwe gutubeereko ffe wamu n'abaana baffe. Bo bennyini bwe baasalawo ne bakola ne baga gutubeereko. So bino bikulu. Bayibuli bw'oba ogitunulidde bulungi etulaga mu kitabo kya Yoweeri essuula ey'okubiri. Bw'otunula Yoweeri essuula ey'okubiri olunyiriro 13 lulaga nti and rend your hearts and not your garments, nti muyuze emitima gyammwe si engoye obugoye, mukyuke eri Mukama Katonda, kubanga wakisa ate wa busaasizi era tasunguwala mangu, wabula ajjudde okwagala okutakyuka era asobola ddala okukyusa ekyo ekibi. Okitegeera nti okukyuka ano Bayibuli ekulaga nti kwali kukulu nnyo, nti si muntu kulaga kuyongobera mu feesi, si muntu kubeera nga yeeyisa amaziga, kubanga enjiri Petero bamala okulaba nti yali emaze okubeera nga ebayingiridde ddala bulungi n'ebintu eby'enjawulo byalaba ebyaliwo mu kanyomero ako, abagamba mwenenye mukyuke ebibi byammwe bisonyiibwe. So wano ekitabo kya Yoweeri kitulaga nti waliwo abantu abatalina kukyuka okwannamaddala nga bo bayuzabyuza engoye zaabwe, balaga okukyuka mu ekyo kye bayinza okuba nga babadde batambuliramu, naye ate ng'emitima gyabwe tegisaliddeewo ddala nti okukyuka okw'ekiseera obuseera okwo Katonda si kwayagala. Ayagala okukyuka okwannamaddala buvunaanyizibwa eri ffe ffenna okubeera nga okukyuka kuviira ddala mu
mitima gyaffe. Kyagenda maaso n'okola ki? N'okubeera ng'akola ki? Ng'anyweza, ng'agamba nti mwenenye mukyuke olwo ebibi byammwe binaasonyiyibwa. Ekiragira ddala nti weenenyeza ng'olekayo gali amakubo. Bayibuli egenda maaso n'eraga nti when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord, olwo obudde obw'okuwummuzibwa bunajja okuviira ddala mu kubeerawo okwani? Okwa Mukama Katonda. Kati kino kyali okulaga kikulu nnyo kyakubanga ffe tufaako. Bayibuli bw'eyogera ku biro oba ku biseera eby'okuwummuzibwa eri omukkiriza ke kadde ak'okubanga ajja kulaba emirembe mu kaseera ak'omulundi ogwokubiri ogw'okujja okwa Mukama waffe Yesu Kristo. Naye eri abatali bakkiriza tebaalaba emirembe mu kudda okwokubiri okwa Mukama waffe Yesu Kristo. Bino byogerebwa nga Peetero kyagendera ddala mu maaso n'okubanga alagira ddala nti waliwo akadde akajja ak'okuwummuzibwa. Nga tukyali mu nsi muno, ye yennyini yayogera mu bw'oba ojjukira Yokaana 16:33 yagamba nti mu nsi mulimu ennaku naye mugume kubanga nze mpangudde. Yayogera mu bifo eby'enjawulo n'alaga nti tugenda kuyita mu kunyigirizibwa, n'alaga ebintu eby'enjawulo bye tunasensikana ffe abakkiriza, wamu ate naffe tumanyidde ddala nti ensi gye tulimu ebintu byonna tebinnaba kubeera nga bwe bigwanidde kubeera nga bwe byali mu lubereberye nga Adamu ne Kaawa tebannaba kubeera nga balaga obujeemu eri Katonda. Nti okufuba, embeera ey'okunyigirizibwa mu nsi, obulwadde, okubulwa amaanyi n'ebisigadde bye tulaba mu nsi, naye okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo okwokubiri kugenda kuleeta kye tuyita okuwummuzibwa. Okuwummuzibwa kuno kuviira ddala mu kye tuyita okubeerawo kwa Mukama waffe Yesu ku nsi kuno ng'afuga. Naye Bayibuli eraga nti okudda kwe waliwo abagenda okulaba emirembe, waliwo n'abagenda okulaba kye tuyita obusungu bwa Katonda. Kyova olaba Bayibuli nnambulukufu ekimala. Wali obaddeko mu mbeera ey'okubeera nga olina w'oli naye nga okunyigirizibwa okuliwo okw'amaanyi, oba musuuliddwamu kemiko mu nnyumba ng'omukka ogwo gubasuuliddwamu gwa butwa, ne munoonya we musiza nga temulaba we musiza? Kati embeera ey'ebiro bino bye tulimu si mbeera eraga nti abantu bafunyeeko we basiza ddala ewamalira ddala. Oba waakava mu kino ne kiddawo, oba waakawona kino ne kijja. Bwe kiba tekituuse ku ggwe ne kituuka ku mwana, ne kituuka oba ku mukyala, ne kituuka oba ku mukadde, oba ne kituuka okufiirwa n'ebintu ebyaki eby'enjawulo. Naye waliwo akadde akajja ak'okubeera nga kadde ka kuwummuzibwa, kadde ka muntu funako wakola ki? Wasiza. Kadde ka kubanga muntu awummuzibwa okuva mu ki? Mu mitawaana egy'ensi eno ejjudde ekibi. Era ako kajja kubeera nga kadde nnyo ak'okubanga Mukama waffe Yesu Kristo obwakabaka bwe kaakano buli ddala kuno ku nsi ng'afuga, abamu ku ffe tukimanyi nga ki? Millennium. Bw'otunuulira olw'amakumi ameka? Abiri lugamba, and he shall send Jesus Christ which is before was preached unto you. Nti olwo mu Katonda anaasindika Mukama waffe Yesu Kristo eyababuulirwa edda. Peetero kyalaga nti si be baali basoose okubeera nga boogera ku bufuzi obwa masiya, naye obufuzi obwa masiya bwali bwayogerwako dda bannabbi ba Katonda nga n'abatume tebannaba kubanga bakola batya? Nga batandika kye tuyita okubuulira. So ensonga eyo nkulu nti yali wa kusindikibwa era baali bakyulirako dda okuviira ddala mu nsomesa yaki? Ey'abannabbi, okuviira ddala mu bubaka obwaki? Obwa bannabbi. Naye ekyaliwo wano ekikulu nti Abayudaaya baali balina endowooza oba okukkiriza okwali mu masekati gaabwe nga Yokaana 12:34 bweraga nti masiya yalina okubeera nga asigala ku nsi kuno emirembe gyonna. Eyo yali enzikiriza yaabwe. Kati so bwe batunuulira Kristo ayitibwa masiya ate okubeera nga
takyali mu masekati gaabwe azzeeyo mu ggulu yali mbeera yakutabulwa mu bo ne bagamba kiki kino. Kati Peetero wamu n'abatume y'ensonga lwaki balina okuba nga banyweza obubaka buno obulagira ddala nti okuyimusibwa oba okuddayo mu ggulu okwa masiya okwa Kristo Yesu kwali kugenderere. Kuba ne Mukama waffe Yesu Kristo yennyini yagamba nti kiŋŋwanidde okubeera nga nvaawo olwo omubeezi alyoka akola atya, alyoka aweebwe eri ekkanisa, kubanga ekkanisa yali tesobola kubeera nga egenda mu maaso n'okuba nga etandikibwa wataali Mwoyo Mutukuvu okubeera nga akola ki, afukiddwa ku bo. Okufukibwa okw'Omwoyo Mutukuvu ku bantu bonna abakkiriza kwali kutegeeza nti omulimo gwe Yesu gwe yali akoze gwali gusiimiddwa era yali akoze ki, yali agwanidde okugulumizibwa. So ssebo oba nnyabo ampuliriza nti ekyo kyali kigwanidde okubeerawo. Bano abaawulira obubaka obwa Kristo okubeera nga bategeerera ddala nti Kristo kituufu yali amaze okugulumizibwa. Akabonero akalaga okugulumizibwa kwe nti ye yennyini yali masiya era n'omulimu gwe yakola gwali gwa ttendo, kwe kulaba nga Omwoyo Mutukuvu afukibwa ku kkanisa. Naye newankubadde yali amaze okuba nga addayo eri kitaawe, kyali tekitegeeza nti tewaaliwo omulimu ogw'enkizo Mukama waffe Yesu Kristo oba tewaaliwo omulimu gwa nkizo Mukama waffe Yesu Kristo gwakola kaakati nga tatambula ku nsi. Bayibuli etulagira ddala bulungi bw'oba otunuulidde Bibulani 7:25 nti agenda mu maaso n'okubeera nga akola omulimu ogw'obutabaganya wakati wa Katonda n'abaana b'abantu, ate era n'obwegayirizi Baluumi 8:34 agenda mu maaso n'okwegayirira ku lw'ekkanisa ye nga tetwerabidde wamu ate era ne Yokaana ekisooka essuula eyaki ey'okubiri olusooka n'olwokubiri. So yoyo omutukuvu ali mu maaso aga Mukama Katonda waffe. So Bayibuli byebyo ebintu byegenda ddala mu maaso n'enyweza nti bali eri Bannayisirayiri tebaategeerera ddala nti bwebanga Yesu ye masiya ate lwaki takyali mu masekati gaffe. Emirimu gye girabisibwa mu masekati gaffe. Bagenda maaso n'okulaba omuntu ono yali agenze maaso n'okuba nga awonyezebwa, naye nga bo bagamba nti masiya yali si wakola ki, wakusaanawo. Masiya yali wakubeerawo emirembe n'emirembe. So okuvaawo kwa Kristo tekwategeerebwa gye baali, era abatume y'ensonga lwaki bagenda mu maaso n'okunnyonnyola bye bannyonnyola, naye nga balagira ddala nti wonna waali ku mukono ogwa ddyo ogwa Kitaffe ali mu ggulu akuumiddwa eyo olw'ekigendererwa. Jjukira ekyamuleeta kufiirira bwonoonyi okudda kwe, ayagala asanga abantu abakyuse okuyita mu kubuulira kwaffe, mu kutegeeza abalala omulimu ogw'ettendo gwe yakola n'amaliza ku musaalaba. Olwabirimu olumu lulaga to whom heaven must receive, nti oyo eggulu gwe ligwanidde okubeera nga lifuna paka akadde ako ak'okuzza obujja ebintu byonna which God has spoken by the mouth of the prophet. Ebyo Katonda byayogedde olw'akamwa akaabo bonna bannabbi abatukuvu okuviira ddala ensi yakola ki, we yatandikira ddala. Kati Bayibuli bweyogera nti oyo agwanidde okusigala mu ggulu, y'ensonga y'emu enyweza nti Yesu okusigala kwe okw'omu ggulu kutegeeza ebintu Bayibuli byesongako. Ebimu ku byo nga bwe twogedde nti Bayibuli eraga nti paka ebyo byonna ebyayogerwa Katonda byayogera olw'akamwa ak'abannabbi abatukuvu nga byonna bimaze okuba nga bikola bitya, nga bituukirizibwa, ebikwata ku mulimu ogwa Mukama waffe Yesu Kristo, obufuzi bwe, wamu ate era n'okusaasaana okw'enjiri n'ebirala bingi nnyo paka nga bimaze okuba nga bikola bitya, nga bituukirizibwa. So Bayibuli wegamba nti agwanidde osigalayo mu ggulu, eyogera ku Kristo okubeera nga agulumiziddwa. So ebintu ebyayogerwa bingi nnyo nnyini ddala. Ebimu byatuukirizibwa dda, ebirala bikyagenda mu maaso n'okola ki, n'okutuukirizibwa. Era kino kiddamu ensonga ey'abantu abagamba nti basiba balaba Yesu ng'abalabikira. Bayibuli egamba agwanidde osigalayo paka ebyo byonna ebyayogerwa nga bituukiriziddwa. Kati talina muntu yenna gw'alabikira, kubanga byonna ebyayogerwa bannabbi tebinnabatuukirizibwa. So tusobola okugamba nti Katonda yekka y'amanyidde ddala ddi ebyo byonna
bye yayogera okuyita mu kamwa k'abannabbi abatukuvu di byonna byonna binaagendera ddala mu maaso n'okuba nga bituukirizibwa. Wabula kaakati omulimu oguliwo omukulu ogw'okakasiza ddala nti enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo egenda mu maaso n'okusaasaanira ensi yonna. Era Bayibuli enyweza bw'oli abantu nga bagamba nti Mukama waffe asiba abalabikira, simanyi ono yamulabyewo oli amulabyewa. Ebyo byonna biragira ddala emirembe gye tulimu olw'okubeera nga abantu tebalina ntiisa ya Katonda nga boogera ebyo byonna bye bakola ki, bye baba baagadde okola ki, okwogera. Ne Bayibuli nambulukufu bulungi era tujja kukkiriza Bayibuli, tetujja kukkiriza kirala. Olw'ebirimu ebirugamba, for Moses truly said unto you, said unto the fathers. Peetero agenda mu maaso n'ayingizaamu ensonga eyayogerwa Musa, ng'agamba nti Musa yayogera eri bakitaffe nti Katonda anaagolokosa nabbi eri mmwe abooluganda era anaabanga nze. Mmwe mugwanidde okubeera nga mumuwuliriza mu bintu byonna, ebintu byonna by'aliba ayogedde. Olw'abirimu-esatu, era kinaatuukirira nti buli mmeeme yonna etaliwuliriza ebyo nabbi oyo by'aliba ayogedde, omuntu oyo waakusaanyizibwawo mu masekkati gammwe. Nti Peetero agenda mu maaso n'akwata ebigambo ebya Musa olw'Omwoyo Omutukuvu, kubanga Musa yali muntu wa nkizo nnyo mu Bayudaaya, ng'era obuyinza obwali emabega obw'ebigambo bya Musa bwali buyinza bwa nnamaddala nnyo, ng'era ekyo ekyali kyogeddwa nga kiviira ddala mu bigambo bya Musa kyali kikulu nnyo nnyini ddala. Wabula abalaga nga abalagira ddala, jjukira atandise asonga ku bannabbi, then kati era n'atandika n'omu ku bannabbi abaasookera ddala abakulu nnyo nnyini ddala ng'ayogera ku Musa. Bw'oyogera ku Musa, Isirayiri ewuliriza kubanga bonna baali bamanyidde ddala tiyali nabbi wa Katonda. Kati ebigambo bye tulabira ddala okuva mu kyamateeka 18:15 paka okukkirira wansi, nga bwe biri mu kyamateeka, bw'atyo Omwoyo wa Katonda bwe yabiwa ani? Peetero, n'abeerera nga akwatira ddala ebigambo bye bimu oba anywereza ddala ebigambo bye bimu ebyo byali byakola ki? Byayogerebwa Musa. Ssebo oba nnyabo, ekimu ku byo Bayibuli kyeraga nti omuntu oyo ayogebwako nga masiya yali wakugira mu ttuluba erya nabbi, ate Musa agamba omuntu oyo wakugolokosebwa eri mmwe era okuva ddala mu b'eŋŋanda zammwe era anaabanga nze. Jjukira Musa yali nabbi, Musa yali mutabaganya ebigambo byafunanga okuva eri Katonda ng'abyogera eri abaana ba Isirayiri, nga Yesu bwe tumulaba. Musa yalina obubonero n'ebyamagero nga bwe tulaba Mukama waffe Yesu Kristo. Musa yali mwesigwa eri omulimu ogwamuweebwa, ng'era Abaebbulaniya 3 bweraga nti Mukama waffe Yesu Kristo ate mwesigwa nnyo okusinga ne kwani? Ku Musa. So ebyo bituweebwa ng'era tuba tugwanidde okubanga tutegeerera ddala obukulu bwa bino ebintu. Wabula ekiriwo ekirala ekitagwanidde kubanga nabyo tukibuusa amaaso. Bayibuli egamba nti and it shall come to pass, nti era kinaatuuka, that every soul which will not hear that prophet, nti emmeeme yonna etaawulirize oba etaagondere nabbi oyo shall be destroyed from among the people. Obukulu bwa kino kwe kulagira ddala mu bigambo ebyayogebwa Musa era nga biddibwamu Peetero wano, nti buvunaanyizibwa bw'abantu bonna, buvunaanyizibwa eri abantu bonna obutawulira buwulizi ebigambo ebya Kristo Yesu ono gwe tutegedde nga ye masiya ate ye mulokozi. Wabula okubeera nga omuntu mu masekkati g'okuwuliriza ebigambo ebya Kristo ono gwe tutegedde nti ye masiya ate nga ye mulokozi, omuntu kimugwanidde okugondera buli kigambo kye. Era ng'oyo Bayibuli etwaga nti aliba takikoze, oyo ataawulirize n'agondera ebigambo bya masiya ebya Kristo Yesu, omuntu oyo
wakulaba kye tuyita okusaanyizibwawo. Wakulaba kye tuyita okusaanyizibwawo. Bayibuli esonga ku bifo bingi nnyo ebiraga nti Kristo nga naffe tumanyidde ddala nti Yokaana 14:6 egamba nti Kristo ly'ekkubo ge mazima ate wamu n'obulamu. Marko 16:16 egamba nti buli yenna amukkiriza n'abatizibwa anaalokolebwa, era oyo ate akkirize olwo nga gumaze omusinga. Yokaana 3:18-20 eraga nti oyo yenna akkiriza Kristo Yesu tegumusinge, wabula oyo ate amukkirize gwamusinga dda, kubanga agaanye okukkiriza mu linnya eryoyo Omwana wa Katonda omu bw'ati. 19 nti era guno gwe musango nti ekitangaala kizze mu nsi, naye abantu baagadde ekizikiza okusinga ekitangaala, kubanga tebaagala bibi byabwe okubeera nga bikola bitya, nga biragibwa olw'ekitangaala. So Bayibuli bwetyo bwegenda maaso n'enyweza. Era bwe tuba tutunuulidde Yokaana 8:24 egamba nti ne mbagamba mmwe nti munaafiira mu bibi byammwe, bwe mutanzikiriza nti yenze mwene munaafiira mu bibi byammwe. Ensonga era tugira ne mu Yokaana 12:4 lulaga nti he that rejecteth me, oyo aŋŋaana and receiveth not my words, n'atasembeza bigambo byange, has one that judgeth him, ayina oyo amulamula. The word that I have spoken, ekigambo ekyo kye njogedde, the same shall judge him in the last day. Ekigambo kyekimu kye kinaalamula omuntu oyo ku lunaku luli. Tubiraba nga biddibwa mwetuba tulaba Sonika 2:7-9, enyweza ensonga y'emu, Bebulaniya 2:3, Bebulaniya 10:28-3, Bebulaniya 10:39, Bebulaniya 12:25 wamu ate era ne ku Bikulirwa 13:8 ng'ate tetwerabidde ku Bikulirwa 2:15. So ensonga weeri ssebo oba nnyabo ampuliriza nti abantu ab'enjawulo beefudde ababaka, naye Kristo ye mubaka eyasemberayo ddala, oba ye mubaka asemberayo ddala. Omuntu atakkiriza mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo, ekimulindiridde kwe kusaanyizibwawo. Abasiraamu bagamba Muhammad yasembayo, naye nkubuulira nti Muhammad bw'abanga yasembayo ddala, obuto obwamuweebwa bwamuviirako okubeera ng'akola ki? Oluvannyuma ng'afa, ate n'ekirala paka kaakati akyali mu ntaana ye. Naye Mukama waffe Yesu Kristo ateekubira bulango, ye kaakano amagombe tegayinza kubanga mubeerako n'obuyinza, era kaakano atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Kitaffe ali mu ggulu. Bangi bavuddeyo nga bagamba nti balina masiya gwe balindirira, ab'enzikiriza eya Buddha, Abahindu, Ababahayi, Aba Confucius, Aba Dalai Lama, wamu n'enzikiriza zaki ez'enjawulo, aba New Age, wamu n'aba Christian Science, ba Mormons, ba Jehovah's Witness n'abalala bangi nnyo balina masiya gwe balindirira, naye nga masiya oyo si ye Mukama waffe Yesu Kristo, wabula kye tusobola okuba nga tutegeera nti oyo yenna alaga obujeemu era ebigambo bya Mukama waffe Yesu Kristo, Bayibuli eraga nti omuntu oyo wakuzikirira. So ssebo oba nnyabo ampuliza, bw'oba oli obubaka buno nga tolokokanga, nkuwagaabuwa kasita ofiira mu bibi byo, kasita ofiira wabweru wa Kristo nga tomusembezanga okuba nti ye mulokozi wo, ssebo oba nnyabo kye njagala okugamba, gwakusinga dda osigalidde busigalizi, kubeera nga ku lunaku luli Katonda akusuula mu nnyanja eyakana ki n'omuliro. Kristo ye mulokozi era ebigambo bye bireeta obuki? Obulokozi. Ebigambo bye bireeta emirembe. Yatulaga mu Yokaana 8:32 nti abayigirizwa b'abannamadabe babeekuumira mu kigambo kye era banaamanya amazima, era n'amazima ne gabafuula ab'eddembe. Olwabiri mwenya lulaga nti yes, and all the prophets from Samuel, bannabbi bonna okuviira ddala ku Samwiri, and those that follow after, n'abo abamugobera, as many have spoken, nga bangi bwe bagenze mu maaso n'okwogera, have likewise foretold of these days, bonna baayogera ku biro bino. Ensonga eno lwaki nayo Peetero agenda maaso n'ogireeta, alaga nti
tewali kipya kyagenda maaso na kuleeta. Musa yayogera n'awandiika, naye lwaki akulembeza Samwiri wano nti Samwiri ye nnabbi owookubiri okuva ku Musa eyalina obubaka bwe oba obunabbi bwe nga bwawandiikibwa nga ffenna Samwiri ekyokubiri 7:16 bwe yali ayogera ku bwakabaka obwa Dawudi ng'alaga nti tebubulweko kabaka atuula ku bwo, wabula ng'era enkomerero ya byonna baali basonga kwani? Ku Mukama waffe Yesu Kristo. Naye nga bannabbi bangi baali weebali, era bannabbi abo bangi bonna banyweza ensonga y'emu. Peetero gyali agenda maaso n'okwogera, mufunze abalaga bino si bipya, bino byayogerwa dda, wabula ffe tunyweza bunywezi, nti bonna balijeema, bonna baligaana okukkiriza ebigambo by'oyo bakola ki? Bakuzikirira, kubanga ali ogu ali omu. So singa otunuulira ebyo bitula mu Lunyiriri lwa 25 lugamba nti mmwe muli baana b'abannabbi era abaana ab'endagaano Katonda gye yakola ne bakitaffe, ng'agamba nti gwe Ibulayimu mu nsigo yo abo bonna ab'ensi banaaweebwa omukisa. Ssebo ne nnyabo ampuliriza, teri mukisa gusinga kubeera ng'omuntu agenda mu maaso n'okuba ng'akyuka naye alinenya ebibi bye n'akkiriza obulokozi obuli mu Kristo Yesu yekka. Bayibuli eraga nti enjiri yasooka n'ebuulibwa abo abaana ab'endagaano, abaana ba Isirayiri, kubanga baali baana b'abannabbi ate baali baana ba ndagaano. So enjiri yasooka kubuulibwa bo, nga ffenna tujjukira Ebikolwa Batume 1:8 Mukama waffe yagamba nti omwoyo w'anaaba ng'afukiddwa ku mmwe munaabeera bajulirwa bange okuviira ddala no mu Yerusaalemi, mu Buyudaaya, Samaria ne mu bitundu byonna eby'ensi. Naye nga yalina sookera ku bo. Kati eky'omukisa ennyo kyakubeera nga baali nabo balina okuba nga bakyuka nga beenenya amakubo gaabwe ag'amabi nga bagenda mu maaso n'okukkiriza ani? Yesu Kristo. Era enjiri yabaweebwa ddala. Ffenna tumayidde ddala nti yagenda mu maaso n'okuba nga enjiri eyo ebaweebwa ddala. Ebikolwa Batume 2:39 enyweza ensonga y'emu, Ebikolwa Batume 13:26 enyweza ensonga y'emu. Ate era kye kimu ne kye tugenda mu maaso n'okuba nga tukola tutya? Tulaba waneeno Peetero kyagenda ddala mu maaso n'okuba nga anyweza nti enjiri yalina okubeera ng'esooka okubuulibwa abo abaana ab'endagaano nga tennatuuka ku bantu balala bonna. Kati Katonda olw'endagaano gy'akola ne bakitammwe tabakoze eki? Tababuusizza maaso. Ayagadde obubaka okisonyiwo omukisa ogwannamaddala ogw'okuba ng'omuntu ebibyo ebimugibwako mu Kristo Yesu gutandikira ddala naani? Nammwe. Bayibuli eragula mu 2:6 nti unto you first God having raised up his son Jesus Christ sent him to bless you, nti eri mmwe Katonda yagolokosa omwana we Yesu Kristo n'amusindika eri mmwe okubeera ng'abawa omukisa nga mmwe mukyuka okuva mu ki? Buli omu ku mmwe okuva mu ki? Mu bibi byammwe. Jjukira gwe omukisa gwe twogeddeko omukulu ennyo nnyini ddala, abantu okubeera nga bakola kwatya nga bwe bawulira obubaka obw'obulokozi, obubaka obw'emmesegi ey'obulokozi, bo bagenda mu maaso n'okuleka ebibi byabwe ate ne bagenda mu maaso n'okubeera nga bakkiriza Kristo Yesu nti ye Mukama. Bintu bingi nnyo ebiri muno nga byankizo nnyo nnyini ddala, nti Abayudaaya bonna baajuulira ne bagikkiriza. Bannamawanga bonna bajuulidde ne bagikkiriza nti naye Katonda tasosodde nga bwe yaganya Abayudaaya okugiwulira mu biro ddala biri Kristo nga yakamala okuba ng'azzibwayo mu ggulu n'ayitawo ebbanga ttono omuntukuvu n'agabwa. Enjiri yabuulibwa emyaka 30 agasooka. Enjiri yaweebwa Abayudaaya abo n'eryoka esaasaana mu nsi yonna, naye ekiriwo ekyaddala wabula batagenda kulaba mukisa guno, newankubadde ng'era baali baana ba ndagaano. Bwe baba nga tebakkiriza Kristo Yesu, omukisa ogusinga omukisa gwonna ogw'okubeera ng'omuntu ebibi ebisonyiyibwa tebajja gugabanamu, babeera nga bafiira wabweru owa Kristo Yesu owatali okuba nga bakola batya? Nga bamukkiriza. So naffe olunaku olwaleero tulina bangi abafudde
nga enjiri bajuulidde naye ne bagigaana ne bagaana okugabana mukisa ogwo, ng'era abayudaaya ab'olubereberye abamu bakola ki bwe bagigaana ne bagaana okubeera nga bagabana mukisa ogwo ogw'okubanga ebibi byabwe bibagibwako. Ni buli lunaku olukeera waliwo omuntu afa ng'ebibi tebimuggiddwako, kubanga abamu ku bo tuyinza okugamba kubanga tebakkiriza Kristo Yesu, tebakkiriza bulokozi buli mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. So gwe yenna atakikolanga, omukisa ogusinga omukisa gwonna gwe gw'okubeera nga ebibyo bikugibwako ng'okyuka ng'okkiriza Kristo Yesu okubanga ye mulokozi wo. Bwe gaba mataka ogenda galeka, bwe biba bizimbe ogenda bireka, bwe ziba nsolo ogenda zireka, bwe gaba mamotoka ogenda galeka, bwe biba bizinensi ogenda bireka, ebintu byonna ogenda bireka, naye ekyo kye wakkiriza ky'ogenda nakyo. Bw'oba wakkiriza bujeemu n'ogamba nti nze sirirokoka, sirikkiriza bintu bya Mukama waffe Yesu Kristo, ogenda n'obujeemu bwo mu geyeena. Bw'oba wakkiriza Kristo Yesu n'oleka ebigambo byonna abantu boogera eby'ensonyi ku linnya lye, n'ogamba nti ye mulokozi wo, nti bw'oliba ovudde mu mubiri guno ojja kubeera ng'okola ki? Ng'olabira ddala emirembe mu maaso gaani ga Mukama waffe Yesu Kristo, olunaku luli lwagenda okubeera ng'akola ki? Alamulira ddala abalamu n'abafu. Sosobola kusukkoka wano, wabula ogamba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo wamu n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimo kw'omuntukuvu bibeere eri mmwe mwenna emirembe gitaggwaawo. Amiina.